Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Kyenjagadde okubeera nga twogerako olwaleero, bantu bangi mutera okugendako mu byalo ewammwe naye waliwo ebintu ebikulu by'osanidde okubeera ng'otunuulira ng'ogenzeeko mu kyalo ewammwe by'olina okutuukirako n'obeera ng'obitereeza n'obeera ng'obiyonja kibeere nga kikuyambako. Ebiseera ebisinga buli w'ogenda mu kyalo waliwo by'olina okutunuulira by'olina okutuukirako nga tonnakola kintu kyonna. Abantu abasinga bw'omugenda mu kyalo mutera okugamba nti ekyo nja kukikola nga ngenda kuvaayo. Nedda, kikole nga waakatuukayo, kijja kuba kirungi nnyo. Osobole okwetegereza ki ekyetaagisa obeere ng'okirongoosa, olw'ensonga nti bino bye ngenda okubeera nga mbabuulira bye bimu ebituyamba okubeera nga tubeera bulungi eno mu kibuga, n'okola akasente n'okafuna kwega n'osobola okubeerawo. N'olwekyo mubeere nga mubitunuulira nnyo. N'abamu mukaba embeera ebamazeeko emirembe, obwavu bungi, akasente k'okola kakuddukako buddusi, ebizibu biringa ebizibu. Mutunuulire nnyo ebintu bino, bye bimu ebisookebwako naddala ng'oyagala okulongoosa obulamu bwo, naddala obulamu obwa bulijjo. Ng'ekisookera ddala bw'otuuka mu kyalo ewammwe ng'ogenza obbalabako, sooka ogendeko ku bijja by'ewammwe, sooka otunuulire ku bijja. Amalaalo gafaanana gatya? Gali mu muddo? Beera ng'ogalongoosa galime gonna gajje mu muddo. N'wegaba tegali mu muddo nga mayonjo bulungi, genda ogakuulekuulekokko ku muddo, funa olweyo obeere ng'ogeera. Osobola okugasiimuula bwe gaba nga galiko obujjo ze tuyita ttayiro, obeera nga ogeera bulungi nnyo ogasiimuula, kijja kuba kirungi nnyo. Abantu abo abaafa bakulu nnyo okubeera ng'obalambulako, okubeera ng'obasabirako, kijja kuba kikuyambako okulongoosa mu mbeera yo naddala eyo esinga okumalako emirembe, naddala nga tuli eno mu kibuga. Abazadde mutwale abaana mu kyalo mubateekemu ekyo ekyokulongoosa amalaalo g'abajjajja baabwe, kwegamba bakule nakyo kibabeeremu, kijja kuba kibayambako. Mutwale abaana mu byalo gye babazaala gye bagenda obbaziika, bayige okulongoosa amalaalo. Ekintu ekirala gwe omuzadde, gwe omuntu omukulu, gwe omuvubuka, ng'obadde ofunye ku akasente nga kabadde kazze, sooka ogendeko ku kijja ewammwe. Gendako ewammwe gye bakuziika, tunuulira amalaalo g'abajjajjaabo gali gatya, amalaalo g'abaganda bo, amalaalo g'abataata bo gali gatya. We gaba nga gaagwamu nga gattako enkuba egatutte gonna, ekyamazima akasente ako k'ofunye akasinga sooka okateeke ku malaalo ago. Longoosa amalaalo g'abataata bo, longoosa amalaalo g'abajjajjaabo. Osobola okubeera n'akasente nga kajja naye ng'obulamu bwo tebweyagaza, nga obulamu bwo si bulungi, ng'olina endwadde ez'enjawulo ezikusumbuwa mu bulamu bwo. Mugezeeko okubeera nga muddako ewammwe gye babaziika, gye babazaala, mulongoose ku bijja byammwe, kibayambeko okubeera n'obulamu obweyagaza ku kibuga eno gye tuwangaalira. Ate ekirala, tolongoosaako limu lyokka nti ku lw'okuba ono omuzeeyi wo n'omukolako bulungi nnyo ate abalala n'obaleka nga tebalabika bulungi. Ekyo nno tekiba kirungi. Bw'oba osazeewo okulongoosa amalaalo, kale osobola okutandikira ku muzeeyi wo, naye ne bano baba bakulu nnyo, kuba kiba kya bulabe okulongoosa muzeeyi wo naye ate muzeeyi we ye n'omuleka nga wa ttaka, ng'akulukuta, ng'amazzi gamuyingira, yenna waali nga tewakyategeerekeka. Mubeere nga mulongoosa amalaalo, bye bimu ebikyasinza otumalako emirembe. Singa onaalongoosa amalaalo ago, ekyamazima gwe omwana eyeevuddemu, ojja kulaba ng'embeera yeekyukira ddala mu nsonga ezo ez'ebyenfuna wamu n'obulamu obwa bulijjo bwe tuwangaaliramu. Ekyo njagadde nakyo mbeere nga mbabuulira. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.